ngenda kuba nayita erinnya erya Andrew era nga nzize newaayo eri okukubibwa omusumaali mujajinge kubanga omuntu agenda afuna obuvumu okuwaayo sitole ye ng'ekyamazima ayise mu bingi era ng'afunye examples nnyingi ez'okulabirako. Neebaza nnyo abatuwadde sitole zaffe gye buvuddeko okuli owooluganda wa Sakala Ghetto. Sitole yanyumira nnyo, musajja muganda, nyumira nnyo okuwulira abasajja ng'abo nga awa ebisoko. Nze ndi opposite naye mu nsonga bbiri kuba kati ye musajja muganda nange ndi muganda era lwe luganda lwokka lwe mmanyi n'oluzungu naye ate ebisoko ebyo byannima. Yakola luganda, nze nakola litusha. Ekisinga obukulu musajja weeyo mu kyalo kyataasanguza kwegamba munnakyalo yatusaaliza nga nnakulamu bwe obw'ekyalo ffenna ebiki nange nzize edda we twali tukyakola nnyo eddalu tweyitanga city dogs, embwa z'ekibuga oba omuntu nga ku kibuga kokulidde obanga olowooza ku kyalo wagendayo emirundi gumu 213 okugenda okumanyagana okuva olwo tuddangayo okujjako okulambula ebyalo eby'enjawulo nga Mbaale n'ogendako eyiganga ogendako eyo ekaliisizo naye nga toyinza kumalayo ennaku lumu oba bbiri kwegamba obulamu bw'ekyalo okulyako obuwulizi newankubadde nga sitole wonoogiwulira waliwo wenneekoonayo kawa mu 2014 nga ngenza osomerayo ng'omwaka gumu byanyumira n'envunza ne zinnumamuko naye obulamu bw'ekibuga abantu nga ffe naffe bwatunyumira nga naawe wonyumira obw'ekyalo. Nzize okubeera ekyekuyigirako naddala era ekitonde ekikazi abaana ab'obuwala mpozi nange kennyini okubeera ebbaluwa gy'osobola okusomako oseke weewuunyakanye ogambe dda kino omuntu waati gy'ali. Okutegeera sitole yange nga mumisitasi lwatera okyogera toyinza kunyumya sitole oba love story nga totegedde muntu ki ng'onyumyako kubanga abantu tubeera influenced n'ebikula eby'enjawulo, background ez'enjawulo, family zetwakuliramu zetu influencinga nnyo okusobola okubehavinga nga yetubehavinga mu society. N'olw'ensonga eyo kyankizo nnyo omuntu atusooke ne life story then love story ejjemu mu lugendo lw'obulamu. Kati nze siyinza kunyumya story yange nga soogedde ku mmange, siyinza kunyumya story yange nga soogedde ku kitange. Nze Andrew nganze sayina kuzaalibwa olw'ensonga jjukira ngambye siyinza kunyumya story yange nga soogedde ku kitange. Mu story eno mulimu eddiini influencinga obulamu bwange paka nakati. Newankubadde nga tukimanyi abazadde tuzaala mibiri naye toyinza zaala mwoyo. Ne wobeera musumba omwana gw'ozadde aba tagenda kubeerawo omusumba, aba alina okwekoonamu. Ye kennyini ng'akuzeekuzeemu ajja kwesayirawo ng'ayagadde oba ddala agende mu ngatto za taata oba ye kennyini ajja kwesayira agambe dda ati kagende mu ngatto za taata oba atambule nga bw'ayagala. So okubanga abazadde tuzaala mubiri Katonda ya neshalinga omwoyo pozi naawe omuzadde osobola okweyamba n'oppositioning omwana wo mu society nnungi esobola omuinfluencinga. Story yange ejjudde eddiini gye sitagenda kwasangusa kuwa bias naye nga yeetooyera nnyo ku Yesu era nga okubeera nga mbadde munaddiini tekiŋŋaanye kwemasagga kubanga kyawukana okubeera ku ddiini n'okubeera mu ddiini. So wadde bazadde bange baali bantu banaddiini naffe tugenda mu kkanisa of course gye batali nga twekola ekigenyi. N'olw'ensonga tutandika story yange etandika ne mange yali mukyala
we yalina emyaka nga gye baakulira ewaabwe mange. Taata we yalina ssente nnyingi, era nga taata we kuba ne ssente nnyingi yalina n'ebbaala ewaka. Okubeera n'ebbaala ewaka nga baweyita gye basula bakola mu bbaala, maama wange nabo gye basula bonna. Nga baweyita bwe bava mu bbaala bajja eno batandika okuwemula ne bayogera ebintu ebitasaana, ngagamba kiro ekisajja nkikudde kinkoze bino. Kati mu experience eyo obwongo bwa mange bwatandika okubeera obuwagi, n'abeera nga amanye ebintu bingi newankubadde nga yali tabigezesa. Era ebiseera ebyo mange wabanga ayogerako n'abaana oba n'abazadde banne n'agamba dda ati omwana nga tannabakola bintu bibi aba yasooka dda n'ayakaayaka mu ndowooza ye okusinziira ku byawulira. Bakilanti baffe abalungi mwebale nnyo gye mutuusaako engalo. Madamu Dembe lyonkomyewo. Bakasaba baffe abalungi abaagula kitukutwe mwebale nnyo. Mwagula era mpiseyo naye ndaba essanyu lingi nnyo nga mwazimba. Mwebale nnyo kuzimba. Mubadde mumanja kitukutwe mumumanja nasigazaawo poloti emu 5 ku 10 ndowooza olaba. Etandikira awo negenda wali owana era nga bwe nabagamba weetaaga okujja naawe chapa wekiri naye naawe kenyini noddamu n'opima n'apulusi nga bwetambula. Ndowooza neighborhood mugiraba bannamwe bonna bazimbye ne pooti yennyini weetandikira neibone kino ekikomera naye azimbyemu kalinaaye. So kitukute nkomyewo nasigazaawo poloti emu yokka. Otambuza bigere okuva ku kkubo oluviiramu wali waba olinnya takisi oviiramu wali ku kkubo balagene neighbor kyoti weetandika gwe bayawula naye. Saagala byate tewali bantu ate so kyawukable distance okuva ku main n'okutuuka wano 5 ku 10 yokka yeeriwo. Nasigazaawo poloti emu yokka. Duka misinde zimba apartment bwagala zimba apartment agala ennyumba y'okusulamu. Yes. N'agamba dda ati omwana nga tannabakola bintu bibi aba yasooka dda n'ayakaayaka mu ndowooza ye okusinziira ku byawulira abantu babeeramu. Ogenda olaba akaana nga kakkaba naye nga tumanyi biki bigafumiitiriza. Maama wange yeekuuma paka ku myaka 19 nga embuzi ye tennava ku ttale, naye ate nga byamanyi mu mutwe gwe bingi, era okusinziira ku byali amanyi byakula atusomesa atubuulirira. Kati empisa y'obuyisi ewaabwe baali mama we yali mukyala nga musamize era ng'ekyamazima asamira okukamala. Byatuuka ne binnyika mange ng'akooye obusamize. Baba bakyali awo nwabaawo ku luseedi ey'eddiini emu egenda eyo mu kyalo gye bali. Wegenda mu kyalo gye baali ne batandika obuulira enjiri ne bayita abandyagadde okukyuka okusenga oyo omuntu gwe baali babuulira, okusenga Yesu Kristo ow'eddiini. Bw'ati mama wange yavaayo n'agamba nze nange nkooye obusamizi bw'ewaka, kangezese ku ono Katonda gwe baleese tulabe akikola atya. N'olw'ensonga eyo maama yebbanga n'ava ku ssomero, nga wava ku ssomero ayitirako mu eyo ddiini empya eyaleze ku kitundu asobole okuyitirayo alabeko yebasako byali bimunyumira, then alyoke yeeyongereyo adde waka. Naye we yaddanga ewaka ne babatuuza ku lujjuliro bababuuzanga, bayitanga lubaale ne bayita ebyamasaŋŋamu ebizimuzimu ebyo baali basamirira ne bigaana okujja. Ne bababuuza ani ku mmwe wano eyayiseeko mu bali abantu ab'eno ddiini abakoze wala ekituuti. Ne bamulopayo nti y'ono yavudde ku ssomero n'agenda n'ayemerera wali. Kati awo yali asamisa
n'abagamba oyo mufulumi kubanga aganye empewo zaffe okukola ki okujja. Kyatandika ng'ekyokusaaga naye munange omukadde oyo n'amugoba ewaka mange kubanga yali asenze mu ddiini empya eyali tekkiriza lubaale kufactioningira wantu wali. So story empanvu size kunya story wabula njagadde kwaka background hint. So yeetoloola n'asuzibwa abantu n'asuzibwa bakojja naye nga buli gyagenda oluusi bayagala okumukwata So n'atambule wantu wangi n'agenda eno n'eri naye tukadde long story short yafuna ekkanisa embudamya. Ekkanisa eyo n'abeera so committed nga bagenda muzi seminar muzi mission okusabira abalwadde okubuulira enjiri. Ate omanyi that obeera omuntu omunyiikivu mu kkanisa ng'oli full time, of course wabawo chances nnyingi that bakuwa obuddamu at times n'ekyokulya kikubeera. Kati mbino maama bye yazunganga ng'atambula eno n'eri mwana wa kkanisa walingawo ku kyalo abavubuka baamulabanga. Maama wange nakati mukyala mulungi, kyali wa kiwala kito kinene ekyeru kigimu. Nakati mukyala jozi mu 2022 twali tujaguza 2021 twali tujaguza birthday ya 50. Ne mukulagako omulabanga ka skin ke akeeru ne ka smile ke aka pretty tekabula. Waliwo omwana wa sheik, omwana w'omusaazi yamulabanga. Oyamulaba nga amuteekayo obugambo. Wamuteekayo obugambo naye ng'ono kibasooka basomesa mu kkanisa kigamba nti toteekeddwa kukkiriza musajja atali mu ddiini eno. Nze Bekisozi owa Beauty and Wellness Parlour Esseeta. Mu bimu ku bye tukola mwe muli body massage therapy, facial treatments, counseling services. Gwe omwana w'omuwala ovaamu akaswa akabi, gife ebbaawo waffe abakyala, obundula amazzi amakyafu, wazibikira enseke, bw'onookosa gife ebbaawo ono gw'ojja otuweera obujulirwa. Tulina kofi ono alimu ebirungo 6 mu kintu kimu. Gano Dama Coffee 6 in 1. Mulungi eri abalwadde ba sukaali, mulungi eri abalina obubonero bwa kansa, mulungi nnyo eri gwe akakalu kano okuyita mu lunaku. Mu health wellness treatments tulina reflexology sandals, nungi eri abazimba ebigere, bw'olinnya wansi owulira nga afumitibwa mu bigere, zirelaxinga muscles zo okufumitibwa kuno ne kuggwaawo, ziyamba omubiri gwo okutambuza omusaayi, ziyamba ku bwongo bwo n'embeera yo eya bulijjo. Buli peesa lyolaba ku ssande eno lirina ekitundu ky'omubiriko kwe lituuka buli lw'ojambala. Olwo obujjanjabi ne bukolebwa ku mubiri gwo. Osobola okugigula n'ojambala mu ofiisi yo, awaka, osobola okugyegulira nga ggwe, ogigulira mukaddewo oba jjajja kuba ate abo bagyetaaga nnyo. Okumanya ebisingawo ku bino byonna, kolagana ne Remo Beauty and Wellness Parlour Esseeta ku nnamba ezo eziri ku screen yo for direct calls and WhatsApp. Wamuteekayo obugambo naye ng'ono kibasooka basomesa mu kkanisa kigamba nti toteekeddwa kukkiriza musajja atali mu ddiini eno kubanga singa mufuna ddiini ez'enjawulo agenda kutawaanya kyekisooka. Ekyokubiri, omusajja wakufuna okonfirminga ddala omusajja oyo anaakwagala ddala muloopere musumbawo mugamba gye yeetuukire yagitwogereko n'abasumba tuyite abazadde bireme kubeera eyo nga byankukutu. So bw'atyo buli bwe yakwananga mange mu bulungi bwobwo obunene bwe n'obweru bwe yabafuwadingiranga musumba. So tukadde long story kyokubasaze kwogera ku mange yagadde kubulira ginnava. Omusiraamu ono yagezaako nnyo okufunza mange naye n'alemwa. Paka olunaku lumu sijja kubulira wekyabaawo she was raped. When she was raped, yayagala okwekuba mu mmotoka emusaanyeewo nga yeekuumye embeerera emyaka 19 lwaki yaba akunukkiriza ku myaka 2. Then
did this man takes advantage of her? Naye Mukama nazza bibye ne bamukumakuma n'asobola okuuma omwana oyo n'abeera mu kkanisa. Tukadde long story short, n'azaala. Omusajja ono yamutuusaako ogw'obuvune. Tiyakoma ku ekyo, alina omukyalo omukulu gwe yakwana ku kyalo. N'abanga agabirira amuwa ssente. Omusajja yalina ssente, amuwa ssente azituuse ewa maama wange alabirire omwana oyo. Kati omukyalo ono omukulu ku kyalo yalinga ajja neyefuula mukwano gwa maama wange ng'amuwa ssente zirabirira omwana, kugamba bulinga maama kyeyeetaaga kibaawo. Naye nga tamugamba ati ssente ziva wa musiraamu oli. Simanyi otegera equation. Ekiseera kyatuuka, omukyalo oyo namugamba munnange, ssente zonna ze mbadde nkuwa, byonna bye badde weetaaga, obuyambi byonna, oyo Sadaamu yabadde abimpa. Tatange kamuyite Sadaamu. Maama wange katono agwawo ekigwa kitegeeza ati ssente zabadde akozesa, zabadde yeyagala, kati yawo teyabonabona ku lubuto, zibadde za musajja oyo eyamukako omukwano. Omusajja oyo tiyakoma ku ekyo, n'asigala nga ajja ku kkanisa. Ajjanga mbu n'asaba, mbu naye yanjirewo omusumba nti nze yakola kino naye saategeeza kikola, naye omuwala oyo mwagala era nsobola okumuwasa. Nga bw'omanya omuwala abeera n'obusungu, okikola otya, otandika otya. Bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe, Aisha Najemba Furniture Mart Banda ffe ansa. Tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin. Tukola entebe, ebitanda, emmeeza, sideboards, TV stands, furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa. Ku Aisha Najemba Furniture Mart Banda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola. Okumanya ebisingawo, jangu ku showroom yaffe gaggadde esangibwa Banda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls. Oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 nkagamwemo 94 noti 3. Aisha Najemba Furniture Mart Banda, abeesibwa mu nsika ya furniture. Nga bw'omanya omuwala abeera n'obusungu, okikola otya, otandika otya. Musumba eyali asumba mange yamugamba ekintu kimu. Mukama agamba alikyusa abasajja ku lulwo, aligonza emitima egibadde egikaluba n'agifuula emitima egy'ennyama. Alibeeta olwazi ne luvaamu amazzi. So we bityo, process by process, n'agonza omutima gwe. Omusajja oyo tetusimanyi n'ekyayikowaye kyali kigendera kya Katonda, yakyuka n'adda mu ddiini ya maama. Olwalaavu oba olwaki n'ava mu eri ddiini. Bino byonna mbikugirayo olw'ensonga byaffectinga story yange, byaffectinga obulamu bwange, byaffectinga ekikula kyange nga wonaabiwulira. So kano obadde olina okukawuliriza. Mamaliriza story ndyoke netandikeko. Mange yagenda mu bufumbo bw'atyo n'omusajja ono eyali alagadde ati akyuse, akkiriza okujja mu ddiini ya maama. Nga n'omusumba kikubyeko sitampu. Buli kaseera omusajja oyo ava ku mirimu gy'ali n'ajja n'anyumya ne musumba wa maama wange, ne boogera. Musumba w'eddiini eyo ng'azza maama wange amanyi tofaayo omusajja ekyamazima teyaloka ku lulwo, wabula omusajja oyo akwagalanga ggwe. So kiseera kyatuuka, omusajja oyo yali mwana wa sheik, yali mwana wa musajja asaza muzikiti. Of course okimanyi bulungi ez'eddiini ebbiri tezikwatagana. Kati toyinza kubanga omwana oyo mu bakazi bonna abaliyo obuusa eddiini zonna n'ogenda mu eyo eddiini, wabaawo contradiction y'amaanyi. So tebakisanyukira ab'ekika ky'omusajja, lwaki mbawala bonna olabyeyo oyo, naye ng'ate omusajja
kamwite kitange kwafiira. To cut the long story short, nve ku story y'abazadde bange paka nakati bamaze bagenda mu myaka 35 era nga taata yakyuka talabanga musajja mulala yenna, mukazi mulala yenna ne maama bwatyo. Era nga nakati yasoma n'ebya theology n'agenda e Nairobi kugamba kituufu ti yali okukalwa muwala wabula yajja mu ddiini eyo. Omuwala yalinga ekkubo erimuleese naye nga yajja olw'ekigendererwa. So omusajja yakyala ewaabe w'omuwala, we yakyala bw'atyo omuwala n'agenda mu bufumbo mange. Omwana oyo n'amuzaala era mukulu wange gy'ali saawa zino ali myaka 3. Nazzaako mwannyinaze sister wange mu bufumbo gy'ali nga baali bayanjula naye nga tebakyalanga. So ku lubuto olwokusatu awo ewali firimu evaako story yange. Biri byonna mbibuuse lupwapwayo badde nyina okuwaka history ako. Ku lubuto olwokusatu sente zaaliwo, sijja kulimba dati sente zaaliwo kubanga omusajja oyo yalina emirimu egy'enjawulo ng'adiiringira mu mafuta. Ate okimanyi omusajja yenna oba bizinesi y'amafuta efuna kiralu. Ate ku luno yali efuna kiralu olw'ensonga dati mwalimu n'ebyamagendo mu biseera ebisyagala bigendamu nnyo kuba saaliwo nange mpulira byambu. So sente yaliwo wadde omuwala ono yali akuza abonaabona naye nga omusajja ono yamufunisa olubuto oyajja mu bulamu bwe n'awummula. Ate nga ne musumba mutaddeko stampu dati omusajja akwagala ddala wabula si byakubanga agenda kulekawo. So n'amuzaalamu omwana asooka. Olwali omukwata ogwasooka lwali lubuto, then n'amuzaala era mukulu wange gy'ali saawa zino, then n'azaala n'omuwala addako, then ku lubuto olwokusatu awo ewali emberenge. Aba ali lubuto lwakusatu lumu kitange ng'agenze kuyiriba ng'enjogera bweri, agenze kuyiriba mange yali asigaddewo yekka ewaka. Bw'asigalawo yekka ewaka yafuna okukonkona agenda okuggulawo oluggi ng'amaaso agakuba ku Sezaala, agakuba ku jjajjange omusajja, agakuba ku Sezaala. Sezaala oyo ng'azze mu kanzu ez'eddiini, azze n'akakeeko ke bakyalirako. N'amugamba sanyusa okukulaba ssebo. N'agamba sijja yingira, nzize kusayirako wano ku kabalazaako. So weyagana oyingira nange ne maama teyabifaako, naye kyaddako okumanya yagamba nti waloga mutabani wange najja mu kidiinidiini kyo, naye oyo omwana akuli munda w'onoomuzaala ajja kufiira ku myezi 4 okuggyako nga byensinza si bibyo. N'ateeka omusaala mu mulyango oba n'asalwa gye bayita dduwa. Weyamala osaala n'addayo n'agenda. Munnange maama teyakitwalanga kikulu kubanga n'ebyokusaba yali yakendeezaamu kubajjukira oluusi obeera nga oli mwavu, obeera osaba nnyo naye ojja mu ssente emirembe gikusukkirirako n'otandika okubanga yali asaba ennyo. Obeera ku TV kati n'ekyo bwe kyabaawo ekyali kimwetaagisaako okuyimuka okukisaba abisazeemu n'okusinziira ku nnyumya ye ekyamazima talina kye yabikolera. Nze Masibera Kangume owa Massi's Quality Beddings esangibwa Nansana ku Mastowa. Beddings zonna ebikwatagana n'ekisenge ng'amasuuka ag'ebika byonna eby'enjawulo
bed covers ebika ebyenjawulo, mubiri mutono, mubiri munene, nga blankets ebika byonna ebyenjawulo, pillows ez'omukka ze bayita fiber pillows eza sponge, tuyina mosquito nets ebika byonna ebyenjawulo, ebika nga 12 n'okusoba, ne tuyina carpets ebika byonna ebyenjawulo, bathrobes, tutunda nightwears ez'abakyala, abasajja n'abaana, curtains, tuyina door mats ebika ebyenjawulo, tuyina cushion pillows, abalina decorations, tuyina cushions, ab'entebe abadiringa ne furniture waliwo cushions zaffe ze tutunda nga ziri already made. Tutunda bintu bingi byonna ebikwatagana n'ekisenge generally fe abadiringa nabyo. Massy quality beddings esangibwa Nansana ku masitowa, tuli makati ga cheap hardware ne Shell petrol station opposite ne stage y'ekyebando wansi wa Epic Motel. Enamba yaffe erine ku WhatsApp eri 0708702198, njiddamu 0708217998. Obeera ku TV kati nekyo bwe kyabaawo ekyali kimwetagisaako okuyimuka okukisaba abisazeemu n'okusinziira ku nnyumya ye ekyamazima talina kye yabikolera. Era ekyaddako omwana oyo yatuuka n'amuzaala era omwana oyo ne bamuwa n'erinnya. Omwana oyo bwe yaweza emyezi 4 n'atandika okwesika ngeri olijjukira nagambye taata wa taata wange yali musajja munyiikivu nnyo mu ddiini ey'obusiraamu era ng'asuubira mutabani we okumusikira oba imaamu oba sheeke simanyi ebintu bya buisiraamu. Kati ate awulira dati ekiwala ekito kyayingulidde mutabani we nekimutwala mu ddiini endala kyamunyiiza nnyo era ne bakyawa nnyo mmange. Era nze ewa kitange tetulinayo nnyo makanda kuba kitange yeewola ku kika nsonga mpanvu naye kyovulaba nga saakulira mu kyalo kubanga ate eri bantu baddiini nnyo era nga wadde mikwano gyaffe nakati twogera naye nga sifa abaliyo nnyo kubanga badeeringira nnyo mu kalongo kalenzu bayita bati anyway yali talowooza nko mutabani we kusala kkubo ava eri adde mu kino kiddiini. Kale ensonga zonna bandizimuwadde naye olw'omuwala tebalina buzibu kugenda ku bakafiiri nga bye babayita babafunyisa embuto deni abaana babakuŋŋaanyize mu lujja lwa hajji nedda naye ate tebakyaliko buzibu. Naye ate gwe okusetolinga gye wali okyadde ofuneyo obuddamu ofuleyo n'ewaka ekyo kyali kibi. Kugamba yamugamba wali olina kufunisa mbuto abaana bozaddeyo obakuŋŋaanyize wano ku lujja gwe kennyini obasiramule ate si gwe kukonvatinga atodde mu kidiini kyabwe. So kyanyiza nnyo kitange oyo jjajja wange azaala taata kwe kujja n'akola ekintu ekyo n'asalira ku mulyango ebintu we bityo n'avaako ne byalaamiriza. So mange we yali olubuto n'aluzaala omwana nga wezza emyaka 4 omwana yalwalamu kaawo neyeesikamu emirundi nga gijo omwana n'afa. Omwana we yafa mama kwe kujjukira omusajja oyo bye yamugamba. To cut the long story short byabaawo byali bingi kati awo olugero lwange olutandikira oyo omwana afudde abadde wa kusatu. Nze akunyumiza ndi mwana wa 4 nze Andrew waabwe kati wulira story. So mama yakyawa okuzaala nagamba buli gwe nzaala ekitegeeza agenda kubanga yafa kubanga lyali eddaamirizo mpozi kankoze ewala emabega. Nagamba gwe koletedde mutabani wange okushuka okuva mu ddiini yange nadda mu ddiini yo okuva nayo omwana gwoweesi mu lubuto buli mwana gw'onoozaala agenda kufa
agenda kufa tajja kubeerawo n'alamiriza n'alogala bingi byabaawo era ye story ngivuddeko ebadde introduction. Kakati okuva olwo mange ebyokuzaala n'agamba kabiwumule n'atandika okukozesa family planning n'azikozesa nno ng'era azeesiga. Naye lumu aba agenze ku family ow'omusawo amukebereko munnange sente yaliwo. Omusajja mbunga aleeta sente n'aziyiwa ku mmeeza byali binusu bingi ng'amugamba gagamba mama wange sooka obale naye nga sente ezo tezaali nuŋŋame kubanga mbuzaalemu amagendo simanyi ebintu ebyo ebyokubanga bakukusa amafuta. That's why I'm not even revealing my identity. Era taata we yabivaamu bagibalanga sente ya kibi takyajjusa kubanga talina kyeyakolamu kyamagezi okujjako that is history. Anyway kati ngaleeta sente zinatika ku mmeeza mama n'abala. So kasita omwana oyo yafa ow'okusatu mama wange ebyokuzaala yabiteeka mu guliko n'agamba nze okuddamu okufuna olubuto sijja kulema ku baana bange nga bafa sijja. N'olw'ensonga eyo n'atandika okukozesa family planning n'agikozesa. Naye lumu abazzeeyo agenzeko mu ddwaliro okwekebera kuba sente yaliwo okwekebera obwekebeza owulire how obulamu bwo buli butya kuba yali tewulira okay. Omusawo kyava amugamba naye mukazi gwe lwaki omera family planning ng'ate olwedde wakonsivinga dda munda ayo mulimu olubuto era omaze ebbanga lina libadde okozesa family planning ng'olwedde munda waliyo omwana. Kati saba omwana oyo muzaale kuba omwana oyo empeke z'obadde omumiirako ate ng'ali munda. Kati saba batezimukose. Kati awo story yange eba etandise. Omwana nze bamiirako family planning nga ndi mu lubuto naye nga tamanyi ati nali mu lubuto. Ate teyali sigamba ddati yali akikola akimanyi wabula yalina ensonga ze nga enkwadde ka brief history ako. So yakitegeera ddati ndi mu lubuto oba Andrew ali mu lubuto teyaddamu kuzingira bwati n'acceptinga n'agamba waye kanzaale. So waliwo ebintu bye ndowoozaako naye eno story gye ngenda okunyumya butawe banzaala kindeetera okumpa amaanyi buli kaseera ddati nyina ekigendererwa ensonga lwaki nazaalibwa. There is a purpose for my life as to why I was born. Waliwo ensonga lwaki nazaalibwa lwaki Katonda yanzikiriza mbeerewo ku nsi. Kubanga olunaku lwakyanga olwa bulijjo mange n'awulira ebisa mange n'agenda mu ddwaliro nga awulira ebisa by'amaanyi ng'awulira omwana ayinza n'okuva mu lubuto nga akyali mu ddwaliro akyali mu kkuba just agenda. Naye munnange we yatuuka mu ddwaliro ebisa byali bimuluma kyokka n'olubuto lwaye lutuusizza myezi 9 nga bikendedde tebikyajja. Ne bamugamba yii tukuleese nga oyitika tukuleese nga naye ate ebisa birazeewa. Ne bamukuba empiso z'ebisa olwomutaako eccupa z'ebisa munnange ebisa ne bigaana. Kakati bwe byagaana ne bakola na buli kimu kyonna kye baasobola okukola. Baali mu ddwaliro ki wano ku Albert Cook ebitundu ebimu nja bireviiringa osobole okumanya ddati ndi munnakibuga. Wano mu kibuga awo e Rubaga sebo banzaalanga president gw'olaba nze. Anyway kankole kyajja kitya. Kakati ebisa ebyagaana ng'abasawo sente zaaliwo nga buli kyeboogirako omusajja ejjeyo wali ka pocket money mabega n'abala kyetaagisa sente meka ne babala ne bakikola ne bigaana. Mu ddwaliro eryo mu biseera ebyo mwalimu nnyo abazungu. Kati omusajja omu omuzungu eyali dokita omukulu nga bamanyi mu biseera ebyo abaminsani baali bangi
abajja oba okuyigiriza abasawo baffe okujjanjaba oba simanyi naye nga amalwaliro agasinga mu Kampala galimu abazungu bangi. Kati mbu head doctor oba head mid doctor oba yakulira okuzaalisa yajja n'abuuza abasawo bwe yasanga ku mmange n'agamba n'omukazi yazze dda ate yazze ayitika ng'olaba naatera okuzaala naye kubawo yazze mulaba mutadde ku cupa mukoze kyonna kino akitazaala. Ne bagamba tetumanyi naffe dokita, omukazi yazze ali bubi n'essaawa zino aganye okuzaala. Munnange omusajja ono omuzungu yayimusa okukkiriza n'agamba abasawo n'agamba mwenna abasawo abali wano nga mukkiririza mu Yesu, ono omukyala ekimuliko si kya bulijjo, si kya busawo, kituuka okuba nga artificial intelligence oba traditional intelligence. Omanyi waliwo yakanyiriza data nga olaba artificial intelligence AI owa Elon Musk n'abakinnansi oba bano bakalogo kalenzi abaloga balina traditional intelligence balina TI traditional intelligence. Kanagamba ono si bya medicine oba si bya bulamu ebimulekera mutawanya ebimugana okuzaala, wabula ono traditional intelligence ye mulemeseza okuzaala kalogo kalenzi ebyo kyayikaleka ekitali kya bulijjo ate nga kya swaitaani. So mwenna abasawo abali mulina eddwaliro genda bagambe bonna abasawo abakkiririza mu Yesu bajje tusabire omukyalo ono. Ne bagamba mmange dati gwe wesetting mu ngeri ey'okukola ki ey'okusindika ey'okubanga ogenda kuzaala woowulira ebisa tandikirawo okupushinga omwana oyo akole ki aveeyo. Nangamba kale musawo jukira sente yaliwo ali mu private ward, what are you talking about? So nga ka private care of course kaliwo because the door yalimu lyali siryalayisi n'olw'ensonga eyo abasawo ne beetoola ekitanda kya mmange. Sijja kubula yeebasa kubanga eyandinyumiza naye yali ani conscious nga omutima gumwereze. Jukira yali agaana okuzaala olw'okubanga amanye ebigambo bya ssezaala bye yali yamugamba that koleetedde mutabani wange okujja mu kidiini kyo tojja kulaba ku mwana yenna okuva nakati gw'ogenda ozaala yagenda okufa. Kati ng'akimanyi by all means ate n'ebyokisaba yali yawummuza omwana ono agenda kufa. Kati nga n'amaanyi matono jasi yali asanyusa olw'ebisa neera Mukama waleeta malayika omusawo ono omuzungu n'akoola abasawo bonna abaali mu ddwaliro eryo nga bamanyi Yesu ne bajja bamugambe bamuyitire ati Yesu yamba omukazi ono azaale. Munnange anyumiza sitoole buli wandaba n'angamba kale gwe bakuzaala nakuzaala nga president abasawo nga beetoolodde baliyita erinnya Yesu nga bali awo basaba mbu gye baakoma okusaba naye mbu n'awulira ebisa gye baakoma okusaba nga beetoolodde bakutte emikono nga sayini y'obumu mbu naye n'awulira ebisa. Bannange si wenti we nnavaayo munda wenti we nnavaayo mbu gye baakoma okusaba bwatyo ni n'awulira ebisa ne bamugamba push naye n'apushinga bwatyo Andrew n'enfuluma. Naye okumanya nga nali waakufa mu kufuluma kwange saakaaba era bwe nti we nadifayinga kye bayita bazita batya amateeka g'obusawo that kozaala omwana n'atakaaba omwana oyo aba tagenda kulama. Munnange bankuba empiso ne bankuba empi naye nagaana okukaaba. Era abasawo simanyi ntana gye basibira mmange bamugamba omwana mulamu naye kitweyaliikiriza agaanye okukaaba. Katusabe abeere mulamu. Neebaza Katonda dati nalama naye mu buto bwange nze mwana eyali abowa eyali yeeraliikiriza. Nze mwana gwali osobola okuteeka wansi awo mu ntebe n'omwerabira dati wendi
omwana omuto at times abeera active, wabeeraawo maybe ng'asekaaseka oba oluusi ng'akaabakaaba, naye nze mwana yabeeraawo nga nsirise sikaaba ate sizannyazannya, natunula nga inspector. Era nalinga mulwadde 24/7. Era nze waliwo abambuuza naye gwe tolwalalwala togendako ku kitanda tera nnyo bagamba dda deposit y'okulala kwange nagirwala mu butono ngimalayo, kubanga olumanyi wali ozadde kaakana ne kakulwalirira emyaka gyonna egy'obuwere. Kitanga ntunula n'agamba mwana gwe wali onnumisizza omusota, kuba baatuuka ne banzijanjabisa eddagala ery'ekizungu ne liggwayo naye nga siwona. N'atuuka n'okgenda mu ttale anoge ku ddagala ery'ekiganda, at least ali nnyunge mbw'aba anoga eddagala ly'ekiganda. Waba agenda okulinooga n'alengerawo omusota, kyava abuuka n'adduka n'agamba wali onnumisizza omusota. Naye lumu nali ndwadde n'enkomayo. Bwe nali ndwadde n'enkomayo ne bantwala mu ddwaliro nga balina okutyako amacupa agasobola okukola mu first aid awo. Naye laba wekikola obubi mu ddwaliro awo maama yasangayo ka trainee bano abaali bakava mu university kati nga azze okukola nga bano ba trainee kale nga azze eggezesa byasoma. Laba ekiiso kyeyantuukizaako kyali kya kwiniini. Ekiso ekyo kya kwiniini nja kubuulira gye bujja how it affected me. Kale kankubulire kati lwaki mbibisaayo kuba nyina bingi ebyokunyumisa. Nze nakula manyi nti omuntu awuliriza ng'akozesa okutu kumu. Era nga ndowooza kuno okutu okwa left yali decoration. We nali mu senior 2013 jojjuuzi nalaba omusomesa kuba nali ku ssomero ng'akutte essimu ali kwogera n'omuntu gwe yali ayogera naye ng'essimu agitadde ku mukutu okwa left. Simanyi butabo kyanzijira nga left yange tekola nga nkozesa okutu kumu. Era simanyi lwaki emyaka gyonna gye nali mbadde ku nsi nali sikizula kuba baidde naye emyaka nga 17 embamba zebazeemu 17-16 senior film mwaka omwana emyaka gyateekeddwa okuba na George. Simanyi lwaki nakizuula ku olwo that lwensoose okulaba omuntu ng'ayogerera ku kutu kwa left. Naye ku olwo nakya-identifying nga nekirowoozaako nga nze ndaba okutu kwange okwa left tekukola. Oli ni wankuba akama ku left sikawulira. Naye wayogera loudly wevuzi zisobola okubypassinga ne zijja mu kutu okwa right nesobola okuwulira obulungi. Naye obuzibu kunkuba kaama. Naye kitambula ffenna ng'oli ku mukono ogwa left ekyamaza byonna byonyumya mba sibiwulira. Era wembeera n'omuntu ng'ayogera nnyo ate gwayogera kasasiro kyamazima siri interested. Ngenda bugenzi ku mukono gwe ogwa left kino tambula ng'anyumya just nkola kintu kyakuddamu okay. Kale obuzibu okuseka wa westalina sekera nambuuza owaayo osekera ki. Newe mba mwagala ne wabeera mukyala wange muwala muntu yenna gwe njagala because mba nyina interest mu bintu byanyumya aba alina okutambulira ku mukono ogwa right nsobole okuba nga mpiikinga emboozi ye. Naye wetubeera mu room ennene nga waves rotatinga kubanga nga story yange wemunagiwulya nafunako project nefunako ne sponsor yagala bantwale mu kyuma basobole okunkolako surgery. Naye natuuka mu kyuma eyo nga omanyi ati okutuuka omuntu connectinga ku bwongo, that's why n'omubbi ku kyalo obulira nnyo nga bagamba tumuyiwa amafuta mu kutu kubanga mbu okutu connectinga n'obwongo omuntu kasita okwata kutu kwe oba okutu ku bwongo bwe. Era kasita bakola surgery yonna nga ya kutu wabaawo chances ntono omuntu oyo okuvaayo ng'akyali okke mentally
so bankebera amatu gange gonna ne baprovinga that okutu kwange okwa right kwali kukola bulungi ate nga kukola nnyo n'okusinga okutuuka omuntu wa bulijjo naye okutuuka kwange okwa left nga eardrum yameramu ekisenge nga kiblockinga waves zonna okuyingira. So ne bandirese buno earring gadget simanyi obusika amaloboozi okuva ewala bugasembeze nga tebukula kubanga waves ziri blocked ku eardrum. Wamerawo ekisenge balina okukola surgery ekisenge ekyo bakisime amaloboozi gasobole okutuuka ku eardrum. Naye balabalamu ng'ekyamazima kikostinga stability y'obulamu bwange, nyinza okufa oba nyinza okuvaayo nga ndi mawobe. Ne ngamba kansigaze okutuuka ng'okumu. Ekirungi bw'oba tomumanyi toyinza kitegeera. Okuggyako gwe atakimanyi ate ng'oyogera ntono katono, oyogera bwama ate ng'oli kutuuka ng'okwa left. Gwayinza okugamba ddala ekyamazima neeraga. Ng'era we nnakula nga sitori yange we naagiwulira. Soka today wali 2013 ndabye omusomesa ng'ali ku ssimu. Essimu ye gitadde ku kutu okwa left. Kwe kuddayo waka ne ngamba maama. Maama. Nali manyi buli muntu akozesa okutu kumu. Era nga kuno okutu okwa left it is a decoration. Lwaki nalabye tisha wange ng'ayogera ku ssimu nga atadde okutu essimu ku kutu okwa left. Mama wange kyava yakuba emiranga n'agamba ekitegeeza omusawo kye yaŋŋamba kituufu. Kubanga nga tuzzeeko wali nga nkyali bebe omusawo yamugamba kubanga trainee kasita yankuba ekiiso kya quinine era nze nasanyuka nnyo nga baweze quinine ku market ne bagijjawo ne kama quinine oba nakati akyaliyo simanyi naye omwana wange ne waba afa sobola mukuba quinine ne kama queen. So omusawo omukulu we yajja n'asanga trainee yabuuza trainee omwana wa bendi omukubye eddagala ki nti mukubye empiso ya quinine full dose ngamba emukubye nga namba n'agamba omwana wa bendi omusse. Ngenda tutandikirawo mu kitundu ekyokubiri ate nkunyumizeeko butya obulamu bwange obw'okusumagibwa jjamu, kunyumizeeko na butya obulamu bwange obw'omukwano gye bwatandikamu. Andrew Gegange. Ekitundu ekisooka ekya story ya brother Andrew we tupozingidde nga tutegedde ebyokutuukwe. Olwo ebintu by'owuliriza n'owunzika ng'okola statement emu nti erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe oba Mukama mulungi ennaku zonna. Ate era ennaku zonna Mukama mulungi weewaawo. Mukama mulungi z'embeera ze. Neesunga okugenda mu maaso nga ngoberera n'okumanya story eno gyegenda okuggwera naye nga mulimu ebyokuyiga. Ndabye ekitundu ekisooka nga kijjudde obujulizi. Weesunga ennyo ekitundu ekyokubiri kubanga buli kitundu ekiddako kigenda kubeera kirina enjawulo yaakyo, kigenda kuba kirina emboozi ensufu. Njagala okutandika n'ekyasoose nga bwe nazze mbinootinga. Ekigambo okubeera ku ddiini n'okubeera mu ddiini. Kino ekintu nakyogerako eriyo actually nze kantandikire olw'okuba tuli nnyo ku mukwano. Ebirala bijja biyingiramu. Waliwo abantu abali ku bufumbo n'okubeera mu bufumbo. Ebintu bibiri bya njawulo. Omuntu ng'ekyamuyingiza obufumbo kwe kubanga abalibwanga muka gundi aba teyayingira mu bufumbo, aba ali ku bufumbo. N'abanga alaga nti obufumbo buliko amasannyalaze g'ayagala. Era singa aga amasannyalaze abadde asobola okugafuna awala nga tekimwetakisa genda mu bufumbo, yaligenzeewo ali ku bufumbo netali mu bufumbo. Be bantu b'osanga n'abawala n'abanga yatya okumwogerera nti talina musajja n'afuna we yeekwatako. N'abaami gye bali tayala mu bagagga banne, baami banne, tasembera ku kereziya.
nonga ndishiriza singa ku kereziyo badde okkiriziddwa okusembera ekyokufumba obufumbo obutukuvu tewali kigenzeemu n'aseka amajeemu olukufu si kye mbadde ntegeeza naye nga kyo kimaze okutegeerekeka okusembera ku mmeeza entukuvu tebakkiriza batali bafumbo kati ayagala kusembera ku mmeeza. Abantu okubeera ku mulimu n'okubeera ku mulimu byanjawulo. Byonna njagala bikutunuuliza ofune ekifaananyi otegeere lwaki abantu abamu bakukaluubiriza, lwaki abantu abamu bakaluubiriza. Wenjogedde ku by'omukwano obeera n'omusajja, omusajja n'akumenya naye ye obufumbo oba relationship yo alina byemutuusaako era bw'atuuka ekiseera n'aguma asobola okuba nga asobola okusalawo okuba nga obufumbo ne bw'ate bukyaliwo kyera yagala akifuna. Bwe guba ku mulimu yazuula nti omulimu ogwo baali bajja guwa mufumbo n'akubirira mangu n'awasa omulimu n'agufuna. Kati wootuukira okwekyanga omulimu agukozeemu kyagukozeemu yinako eyeekoledde kati ne bw'obeera ovuddewo ne bawanga nti kati ssebo tukyasobola kusigala kukola wano nga toli mu maka kagamba ikaabulaŋŋana ne byenikozeewo bimmala kangende neetongole. Kakati bino biri ku njuyi zombi njalo basigira ekifaananyi kinene lwaki obufumbo lwaki relationship zitukaluubiriza. Omuntu nga yajja wuwo kubanga yajja kwewogoma school fees zaabula ne bamugamba nti kakati okuzisinga okuzaalira ku lujja genda ofumbirwe oyo aba teyayingira mu bufumbo. Kati obeera n'omuntu nga school fees ze zaamubula mirimu gye gyamubula n'agamba kajjaabudameko ewuwo tali mu bufumbo ali ku bufumbo. Okozesa omukozi awaka n'akukaluubiriza ng'ali ku mulimu naye tali mu mulimu. Bwe njogera bino okukyawula n'ogasozi kiki otegeeza okugamba nti omuntu ali mu bufumbo, omuntu ali mu mulimu, omuntu ali mu kitongole naye tali ku kitongole. Ekigambo ekyamangu ekinnyonnyola kino omuntu ali ku mulimu atali mu mulimu, ali ku kitongole so si mu kitongole, ali ku bufumbo so si mu bufumbo, akikozesa bukozesa kino mu ngeri nnyangu twali muyise yuza akukozesa bukozesa akweyambisa. Omuntu ali mu bufumbo, omuntu ali mu kampani oba omuntu ali mu mulimu bw'oba okozesa abakozi waliwo ebintu ebyenjawulo by'osanga ku bakozi n'ozuula nti waliwo omupakasi n'ojja n'obeera n'omukozi ddala ali mu mulimu ogwo. Omukozi ono waliwo embeera eziyinza okwekwatamu n'agamba boss nze mbadde nteesa bwe nti tukole ne bwe tuti okusobola okusavaivinga akasente kano kakati okutuuka okugamba nti nno onsale ku mulimu nze mbadde ndowooza nti obadde ompa emitwalo 7 soke tugezeeko nyongeremu amaanyi ffena tukolere wamu ku mitwalo 7 in the meantime oba emyezi 2-3 kansoke mbeere ku mitwalo 45 tujjemu ga 25 nabo bagayina engeri gayinza n'omukozesa n'agamba waawo omuntu ono bw'ati bw'ayagala omulimu guno. Abakozi abo waliwo basisinkanyeeko n'osanga omukozi gw'okozesa nga emirimu gy'akola gisukka ku eno JD that job description wamugamba olina kukola kino n'osanga ng'akoze ebintu ebyotamulagira. Waliwo baddeko n'omukuumi ku geeti naye omukuumi oyo ogenda okulaba ng'akutte olweyo ate ali mu kwera olujja n'omusanga ng'ali mu kusaawa ebimuli naye emirimu gye wamuwa wallahi ekyo tekiriimu. Gwobala nti lw'onoobeera n'obudde olina ofuzo ojja kujja ku awaka obyekolereko ogenda okujjanga askali kubanga askali n'ekitongole kyennyini tewaleta buteesi mukozi guwajja eri mu kyalo eri ekiryandongo gwajja eri eyisingiro n'ojja omuleeta eno akubeerere ku geeti. Omusajja gw'olina gw'okozesa njalako kakasa nti muntu ava mu kitongole alina security company bajja ne babasuula ne bajja ne babanona naye ogitulaba ali awo asanze oluso ku shedi okakananga akutta oluso asaayisaayeewo obudde odde abukudde. Omuntu oyo aba mu mulimu taba ku mulimu. Nobeera n'omuntu ng'omwana ali awo yeetaaga okuyambako naye ng'oli agamba nti nze obuvunaanyizibwa bwange bino tubisanze mu basawo ng'omulimu yaguyingiramu kubanga yayina opportunity baamubalira nti awaliwo akasente n'aguyingira. Bw'omusanga nga nnyuka wali otuuseeko ku reception n'osanga nga obudde buweddewo
ng'oli agaddewo. Nze nali ngenzeeko ku mobile money. Twalina mukwano gwaffe, twalina sente zaali nnyingiko. Naye nga oli oluggi aluvaako bw'ati. Ffenno twalowooza nti wabadde ava bweru ayingidde. Naye tugenda okulutuka bwe nga yakaluggala. Era n'atukolera sayini wali ng'alaga nti no, agaddewo. Omu ku balala. Baalimu abakozi basatu. Omu ku abo abakozi abaalimu. Nolaba nga balinga abataddewo okwogera okwamangu. Ngolaba ne face expression yona ava okuggala ng'alinga alaga gwo tusibi wano. Naye oluza kyali kitwetaagisa sente. Kyali kitwetaagisa bbanga ky'okutukolako. Zaali tesobola kuba nga ziwera n'eddakiika 3 ng'atukozeeko. Kati ogenda okulaba nga oli era ogenda okujja ng'olaba atukolako ne attitude. Tekitegeeza nti oli abatakoowa kubanga ate olumu bakasoma bayinza okusukawo. But I am telling you okusinziira ku budde bwe twali tulabye wali. Baali balaga nti bakilozinga ssaawa 3 ez'ekiro. Bamikwano zaali ssaawa 3 zennyini. Tuli mu kwogera ku busiraamu, kwogera ku ddiini, okubeera mu ddiini n'okubeera ku ddiini. Naye njagadde okusigira ekifaananyi kino okifune kati nzikiriza nti bino obitegedde. So bino by'olujja byentera okwogera neŋŋamba nti osobola okusanga omulokole. Nina eŋŋombo yange nti ono omulokole atali waakajanja, mu Adventist atali waakajanja, musiraamu atali waakajanja. Obusiraamu bwe ogenda okwekenneenya ng'obusiraamu bwe bwennyonnyola, ng'obulokole bwe bwennyonnyola. Mwali mubaddekaawo ne muwulira omunaaga nze omanyi nze sirimba, omanyi nze nina ekisa, omanyi nze nnumirirwa. Ebigambo ebyo weewalanga nnyo okubyogera 2:26 nga tumutandise. Mu by'olina okukolako n'ekyo kikoleko. Omanyi nze ndi muntu mulamu, omanyi nze njagaliza. Kyalibadde kya nsonga nnyo abo b'oyagaliza boogere. Mbirabye nnyonnyo nolaba omuntu ng'akoze video ku TikTok, omanyi nze nina ekisa. Kikola nnyo, kizitowa nnyo bwe tuwulira omuntu avuddeyo ng'ayogera ku kisa kyo. Era tukunoonya lugero nga abantu bano ne mu comment bagamba bameka abava okukebera gundi. Omanyi nze ndi mulokole, omanyi nze ndi mulokole. Kati ffe abalokole, kakati ffe aba 7th day, kakati ffe abalokole abasiraamu, kati nze ndi mukatuliki, kati ffe abakatuliki. Noga bulijjo oli mukatuliki, goloza omuntu okuga nti bulijjo oli mukatuliki. Mama bulijjo oli mulokole, bane bulijjo oli musiraamu. Awabaddewo ensonga etali common mu byetera okusinkana mu stories. Ekintu kino kireeta ebibuuzo nti bane kaakati omusiraamu okugenda akwanibwa omulokole oba omwangirikaani. Mbabuulire, waliwo ebintu omanyi Katonda ta compromising. Katonda bw'agamba nti ekyo sikyagala aba takyagala. Katonda tatuuka lunaku lumu n'agamba nti kati kino nkyagala nga luyali takyagala. Bikkula Bayibuli gisome ku lubereberye paka kubikkulirwa osangewo Katonda wajjulukukira. Nanga nti kati kino sikyagala kati nkyagala. Tojja kisanga. Ebintu bino tebibeerawo nga mateeka ga Katonda nga ngeri za Katonda ye nga ye. Ebintu bino bitekebwawo olw'obulungi bwaffe. Yes, waliwo bye tugenda okubeera surprised nabyo mu maaso. Nenze njala kusiigira ekifaananyi. Ebintu bye tusisinkanye mbabuulire. I have met people in my life. By principle, mpagira ne sekuwagira wansi w'enjuba. Omusiraamu okwewasa n'omusiraamu. Nkiddamu wansi w'enjuba mpagira ne sekuwagira yenna. Omulokole okugenda n'omulokole. Mpagira ne sekuwagira yenna. Omuganda okutwala omuganda. Buli ageraga asozi ososola amawanga. Nze sisosola amawanga, mpa ekitiibwa buli ggwanga.
okumanya mpa ekitiibwa buli ggwanga nandigambye nti okwongera okunyweza obuwangwa bwammwe bw'ebanga si ntaanya nga kisobola okwewalika omuganda waligenze n'omuganda nga mwogera ku values mwogera ku principles ku nkola n'obukwakkulizo ku neeyisa ey'ekiganda mwembi ebirala tuyinza obutabisalawo yes bize bibeerawo n'osanga omunyankola afumbiddwa omuganda ate ne kibakolera naye njagala kutegeeza nti waliwo ebintu ebimu nga Katonda agenza asuumusa abantu oli n'atunuulira ekifaananyi ekinene ekisukka kutunuulira ono ng'omuganda n'okutunuulira ono ng'omunyankole kubanga nkubuulira abo gye bali abaleppuka n'olwaleero ng'omunyankole obwongo bwe bumugamba nti singa yawasa munyankole munne tebaalifunye buzibu obwo singa yawasa muganda munne tebaalifunye buzibu obwo tekitegeeza nti abo tebasobola kuneneŋŋana naye olw'okuba kali akamulumulu kaba kayingira ne bwe kabanga tekandibadde k'amaanyi ebirala ebibatawaanya oli ayinza obyataakinga ku kino nti ono lwakuba muganda kyava njoga ono lwakuba muganda kyava akoze kino ono lwakuba munyankole kyava akoze kino ekyo kisobola okubeerawo ate olumu nga tekiriiwo naye nga tukitonzeewo kati n'obeeraawo n'ogamba nti owaayo okwewala bino kubanga nkubuulira abantu ababadde bombi nga bamawanga ga njawulo bw'onoobeera w'amazima nga nkugambye nti genda obabuuze genda okole okunoonyereza ojja kuzuula ng'ebimu ku bye baali beerangiddeko omu alina engeri gye yalengezzaamu eggwanga lya munne nkiddemu okitegeere bw'osanga eggwanga eryafumbirugano eryawasa eggwanga eddala mu mboozi zaabwe omu ayinza okubeera omuvumu ennyo n'akikukusa n'atakifulumya naye mu mutima gwe aba yali ayombyeko n'eggwanga eri buli omu ku bano kakati oli kyava akugamba nti owaaye okwewala okusika omuguwa lwaki tokkiriza n'obeera ne muganda munno ne mwevuma nga kubanga ate okumanya bizibu nnyo kyovula ku nkomerero ya byonna mpunzika mbagamba nti otyanga kye bayita SIN kubanga ojja kusanga ng'ono wadde muganda n'ono muganda naye ebika bya njawulo ono wangabi oli wa lugave kakati ng'owengabi alina engeri gy'atyoboolamu n'okujereegerera olugave kati oli ageraga asozi lwaki tetukyanguya ab'olugave ne beewasa mugatte eddiini mugatte eggwanga mugatte ekika sitaani yajja kutta nakuzikirira nakuzikiriza kutta nakuzikiriza kyenjagadde okukugirayo mu bino omwagalwa waliwo ebisobola okwewalika n'ebitasobola waliwo ebisobola okwewalika n'ebitasobola tukola choices zaffe Katonda z'ataliimu bwe tumala okuzikola ne zitukosa era ng'omuzadde nti azaala ekibya akiwongerera Katonda najja n'ayimirira naffe mu choices zaffe atuwa eddembe okwesalirawo ne tukosebwa n'ebivudde mu kusalawo kwaffe ng'era omuzadde n'anoonya engeri gy'akubirira ne tutambula naye njagala okkirize naawe nti okizudde nga singa kyali tekyewalika waligambye nti omuntu yaligenze na wa ddiini ye yaligenze na wa ggwanga lye biri ebyekika kye kijjeemu kuba tekijja kukola kubanga ate tumanyi ebirungi ebyokubanga togenda na muntu wa kika kyo tumanyi ebizibu byabyo kakati saagala ogambe nti nakiri tukijustifying omuntu agende na wa muziro gwe gwennyini bwe bakwatagana era ate ebyo birala ogenda kubanga otuzza ate mu nkoko neggi kyekyasooka ate ekkiro y'ebyoya n'ekkiro y'amayinja kati bibyo bogenzeemu ebyokukaya n'okwekito kakati owa blood group agende na wa blood group tolya nyama mwewase kati ebyo bogenze mu mboozi oba discussion ez'ekito naye njagala obeere muntu afomintiriza okkirize ebizibu ebibeerawo oluusi ne differences zino mu buwangwa nazikutunuuliza differences mu ddiini bano kino bakiwa ekitiibwa bano kino bakityoboola mujjukira omusiraamu gwe baaguza ne pooko kubanga ayagala okukuuma omukwano ayagala okulaga omuwala nti amwagala nnyo n'acompromising enzikiriza ye n'agenda agula embizzi
lwaki oba otuuka ku ekyo lwaki tonoonya bwe mugira ne mugyesaaba ne mugyezizika ne muyingirayo nayo ne mu buliri ne mugiriirako mu bulanketi mwewunyirire nga tekiina buzibu omulala agenda kulaba ng'olinga amutyoboola ekintu kino kiraba ng'ekiri layiti tekitera kukola sensi wano nga wakagwa mulaavu anti oba oguddemu nangwe ne bamutambula akabanga otandika okuzuula nga waliwo ebiri mayina biwamejalingamu ne wabeerawo ebiri mmeja byotamejalingamu. Pastor compromise nze n'anoonya ebyawandiikibwa okusapootinga ekyamusiraamu okwagala ono omwana w'obuwala oba omukyala atali musiraamu. Like I said nga ntandika, God will not compromise. Era kino mukigendereranga nnyo olumu abalala bajja kusimattuka bagende bakwatagane munnange bakwataganire nno ddala naye okukwatagana kwabwe amaanyi gaako tegava mu differences zino kati olumu kye mbagambira ekyo ekisa bw'ayingira n'atunulira ekifaananyi ekinene. Ndabyeko abantu sijja kuwagira kutambulira mu buufu buno kubanga tojja kumanya ngeri gye baakikola na buvumu na kukkiriza na kwewaayo. Ndabyeko abantu abayingira amakanisa oba eddiini nga bazingira lw'abaagalwa baabwe bangi bwe baayawukana n'abaagalwa tebaabeerayo. Oba okitegedde kati bangi tebaabeerayo ng'agamba nti nze yandeeta mu ddiini neyo gundi kati bw'aba ankyaya ate mba nkyagazaaki abo gye bali. Ne wabeerayo abatono nkiddamu ngambye bali be bangi ne wabeerayo abatono n'ayingira enzikiriza emu gwe yayingirirako oba n'abivaamu oba ne bakyawagana ono n'asigalamu n'abaana w'amaanyi n'okukirawo. Sayansi w'ekyo nnyinza obutamukunnyonnyola naye njagala okukkiriza nti bwe yatuuka eri yasooka n'ava ku kye tuyita relationship evangelism n'atunuulira Katonda nga ye n'atunuulira Kristo nga ye n'atunuulira obusiraamu nga ye n'abukkiriza nga ye. Aga amazima ge yakkiriza nga bwe yagayita amazima n'agakkiriza n'abanga amazima g'atunuulidde nga tatunuulidde muntu. Abasinga bagwa. Kyenva gamba nti not ekintu kye nandiwagidde omuntu oyingire ng'oyingira olw'omuntu. Omuntu oyo mwegombe bikolwa bye yaayaana okumanya gy'asibuka ekyo kyoba ogenderako yaayaana okwongera okutegeera n'okuyaayaana okubeera omuntu ono gw'olaba gwafaanana olw'enzikiriza ye ekyo kyoba otunuulira. Kale nno newankubadde ng'omusumba acompromisinze abantu bakozesa bayibuli eyogerenga bwe baagala ne banoonya nnyiriri ki ezigenda osapootinga kye njagala okukola. Ebiseera ebisinga abamu bamanyi okukozesa obubuya ebyawandiikibwa. Katonda bw'asaasira abamu ne basimattuka nga tugamba Mukama yeebale ne bangi tebasimattuka. Kino nno kyetaaga okufumiitirizaako ennyo. Ojja kugamba buli ekyo kye nnoonya okuwulira kati bano tebaabeerawo ono omusajja kubanga oli agamba nti omusajja okuyingira enzikiriza y'omukazi n'anywera nga nawe bw'owulira bw'okitya bwe kitali kyangu. Kati ojja kgenda ng'oyinaayina ng'ogamba nakiwuliddeko finally namaze ne nkiwulira omusajja anywera noono ngenda mutwala anywere mukwano gwange ono mulala n'oli mulala oyinza okuwunzika nga wejjusa nga byakola makulu eri ono ng'ewo tebyakola makulu. Eri ebikola ewange ng'ewo tebirikola. Waliwo ebinyweza ewange ng'ewo bimenya bumenya. So tokopolanga towanuuzanga kintu n'okukitwala bukolokolo n'okyapplyinga nga bw'okiwulidde. Geraageranya oyinza oba nga weetaagamu bwa adjustments ng'ogenda kulondamu kano o improving eri ensonga ne zibeera nga zitambula bukwakku. Kakati era tutwagalidde gamba nti ekyamusiraamu okukyuka tugifuule valid reason olw'okugenda nga tutwala enzikiriza ez'enjawulo nti enzikiriza tezikola makulu kasita mubanga mwagalana. Nabagamba nti waliwo omukwano lwe gutuuka munnange ng'ate enzikiriza yammwe esobola obbabeereramu ne banyweza ne mutambulayo ebbanga guno ogwammwe ogubadde gubengeredde bwe guddamu ne gusituka ne kitambula. Sezaala azze n'asaalira ku sheedi era n'okulabula n'alabula n'okulabula n'alabula.
bizibu bya problem. Kino ekyasezala kijja kuddamu kiwulikike mu kitundu ekyokubiri, so sigenda kikomentingako wano newankubadde nga twawulidde nti omwana era gwe baali boogeddeko mu biseera ebyo omwana yafa. Tugenda kubyongera bitegeera mu kitundu ekyokubiri, obuli awo kijja kujjayo amakulu nkyogereko ng'olina ekifaananyi kisukka ku kino. Abakyala n'abaami muyambeeko abakyala okugenda nabo. Ndi omu ku bantu abatawaanya ennyo abasawo bw'entwala omwana. Ekimu ku bye natawaanya ennyo mu basawo kwe kubabuuza ekigambo infection. nga musawo njagala okunyinyonyola kiki ky'oyita infection, kubanga mwogera bwogezi infection ne mutuleka mu bbanga. Nnyonnyola ki ky'otegeeza mu infection. Omwana alina infection, omuntu ono tumusanzeemu infection, njagala okinnyonnyonnyole. Abasawo abamu ne banfunamu nnyo obuzibu ne bandabanga olugezigezi, naye njagala nnyo okutegeera. Kye simanyi mba sikimanyi, kwe kuyaayaana mbeeko engeri gye nkitegeera. Omusawo okutuuka okubanga akuteeka ku famire ng'akimanyi oli mufumbo n'atasooka kukebera oba oli lubuto. Eriyo amalwaliro agatasobola kukola ekyo. Bagamba no, katusooke tukukebere. Eriyo amalwaliro ng'ogenda n'omunnyonnyola nabadde mu ddwaliro bwe liti ne bannyonnyola ne bagamba bwe biti bwe bankebedde kyade bwe kiti, so wano we tuyimiridde. Omusawo n'atandika okukujjanjaba ng'asinziira ku by'omunnyonnyodde ebivudde eri. Abasawo ab'omulembe, abasawo abategeera omulimu gwabwe, agenda kukebera ebbaluwa z'omusawo oba ez'eddwaliro gy'ova, n'abiraba n'abisomamu. Okay, wano agamba bw'ati, bangambye bakukebedde malaria ono n'aba ng'ali negative, tolina malaria, naye okusinziira bwe ndaba n'ebbanga eriiseewo omuntu abatalina malaria twaligambye nti obadde nakino nakino, naye kusinziira bwe ndaba tuddemu tukebere malaria oyo. Okimanyi nti mirundi mingi bagenda okusanga ng'olina malaria, ne bw'oba obaleeta omulina nga okay kino nkitegedde kati katulabe. Is it BPS ye full blood count because of it. Ono siri musawo n'olukisagala munsuubire nnyo okubanga ebigambo ndi accurate nnyo nga bwe mubikozesa eryo mu lulimi olw'ekisawo. Nedda, omusawo ono agenda kubaako by'ayagala okwetegerera nga ye. Ogenda kulaba ng'alina kino teyakikebedde naye nga ndaba yakyalibadde priority nnyo mu byabadde alina okutunuulira. Genda bakebere kino. N'atasinziira businzizi. Kakati teriyo omusawo asobola kunnyonnyola nti okusinziira ku bbaluwa ze yagize nazo ez'eddwaliro ly'eddala kwe nasinzidde n'enkola bwenti ne bwenti, era obusawo bwe babeera bagenda bukubamu ebituli. Kale nno kyansonga okukkaanya mugende mu ddwaliro nga lijja kusobola okukola ebyobuvunaanyizibwa. See how we are going to lose this handsome boy. Oluusi olw'obulagajjavu bw'abasawo. Sawa ali ku TikTok ascrollinga bw'akukolako, essimu agize ati mwogera, ali ati bw'awandiika, bw'omunnyonnyola, bw'abuuzabuuzaawo, ate n'ono bw'amubuuza, kugamba n'abeeraawo ng'ebirowoozo bigabanye, okakkana ng'akoze ensobi. So, kyansonga ekyo. Ekyamatu. Ekyamatu kikyeyongerayo mu kitundu ekyokubiri, mmanyi nti olwo wandyagadde okwongera okutegeera, so komenti yange endala esingawo ngenda gireservinga paka mu kitundu ekyokubiri. Brother Andrew, tukwaniriza era twesunga okuganyulwa, okunyumirwa, okuyigira ku story yo nga Mukama bw'anaaba atusobozesezza. Oli mulungi, Katonda ajjudde ekisa n'okusaasira. Otwagadde, otubedde, otusaasidde ffe abatagwana. Tetugwana kubanga otutunuulira n'otunoonyako akalungi ne kabula, naye akalungi akaliwo ng'ate era kali mu ggwe kwe kwagala kw'okutayogerekeka. Webale kutwagala. Okwagala okwo tuganya okukulaba, tuganya okukwanukulira obulungi. Webale olw'omukisa gw'otwadde okulira ebigambo bino. Tuyigirize okutegeera bye twakkiriza, okweyisa nga bwe tuteekeddwa okweyisa, tuleme kubyogerera bwogerezi naye ensi ebirabe. Nosanga omusomesa nonga nti ddala ono yategeera amateeka agafuga abasomesa mu nneeyisaaye, ono munnamawulire byayogera ddala yategeera
principles ezifuga journalism byayogera nga buntu nnyo ng'agwenze personal ng'okwogera kwe kulimu nnyo conflict of interest kubanga ekyo kyayagala n'ensekkirize ebeere ku ekyo naye nga kyekituufu mirundi mingi nga si kyekyo. Buli omu mukebere ng'otandikira ku nze oyongera otukolamu omulimu otusobozesa okubeera nga bw'oyagala. Eri omuntu ali mu kulaba ebigambo bino naye ng'omutima gwennyise ng'omutima guzitowa olw'ebimusoomooza. Katonda waffe tetwagala tukulimbe gw'oli Katonda oli w'amaanyi buli kimu okiyinza kakati ffe abalya mmere waliwo bye tutasobola. Waliwo n'okwagala kwaffe naawe okubeera distracted nga tulina ebitumenya. Okwagala kwo ne kunnema okulaba ng'enjala ennuma nenema okulaba okwagala okwo nga nfiiriddwako abange ababadde bambeereramu ababadde bantegeera nennema okutegeera nennema okulaba okwagala kwo olw'okulekebwawo n'okulibwamu olukwe oyo gwe nali neesigisizza omutima olw'obutaba na mirimu olw'obutaba na wetusula bijja ne bitudistractinga oli agamba nti ne Mukama nze mu byennyo okutuuka olwaliyo nga sinaba kusetolinga mu bufumbo nga sirina musajja wange bannange bimumenya. Tetuli mu kwoleka bunafu bwaffe neffe nga naffe aba experiencing obulamu buno Katonda waffe oli mukwano gwaffe bino tubimanyi bino bitumenya. Tetuli mu conversation ya give and take netukulaga ebituyinza. Emmere obumere etumalamu enjala netumalamu. Katonda waffe tuganye okutusenvula okutujja wabi nga tusobola okwetuusaako basics. Ekyokubanga twagala okufuna ababeezi totuganya kutomera buli ekizze nga kyefaananyiza ekitonde ekisajja ekyefaananyiza ekitonde ekikazi tusolovinga kyabutabeera ffekka ate tuggulewo ebizibu ebirala. Katonda ffe kolanga bw'osiima mu bulamu bwaffe kolanga bw'oyagala kubanga okuteesaako n'okukola kwo kwe kusinga. Webale kubanga owulidde okusaba kwaffe tusaasira olw'okwonoona olw'obuteeyisa bulungi ekisa kyo kitumalenga leero ne bulijjo mu linnya erya Yesu and we all say amen. Thank you so much for watching. See you in the next episode. Nze Nancha Beatrice okuva mu Dembero Properties and Associates. Akasoma baffe aba Dembero Properties tubeebaza mwe bali kutuwagira. Mwe bali kutugulako ttaka. Bannange nsaba wonna we mujje Omukama abaddizeewo. Omwaka gwo guweddeko oyinza obba tulina kyogukozeemu naye sijja kubuuza. Kubanga olina kyogukozeemu oli mulamu. Ekyo nakyo nno kya muwendo kubanga omwaka ogumazeeko ng'oli mulamu. Bangi balina kye bagugulamu naye nga tebagumazeeko naye weebaze Katonda nti oli mulamu ate nsaba negwo gutambule bulungi paka gye guggweerako n'ogujja oguyingire bulungi era ogumaleko bulungi. Kakati bakasoma baffe abatuwagidde mwena nammwe mwenna abateeka otuwagira musembere. Bangi gye muli ng'ogamba nze omwaka nga gugwako njagala neefunayo puloti. Temwerabira tukkiriza kibanja mpola. Basinga mujja ne mungamba Madamu Dembere okukkiriza kibanja mpola tumukkiriza bakasoma baffe abalungi. Tukkiriza kibanja mpola. Kakati ng'omwaka gugwako ndeese offer ennungi ennyo ddala. Eri abaagala ebyapa n'abaagala ebibanja. Abaagala ebibanja puloti zaffe zitandikira ddala ku 5 n'okwambuka waggulu abaagala ebibanja. Nammwe abaagala ekyapa puloti zitandikira ddala ku 5 ku 10 byapa. Mwebale nnyo okutugulako jeza mwamukubye phase 1. Kakati mu offer ya December eno nga tutuuka ku nkomerero y'omwaka tubaleetedde offer jeza phase 2 ku miliyoni 12 kyapa. Tubaleetedde ekyapa ebuwalula. Ebuwalula mbuza mutegerawo bulungi naye ebyapa by'ebuwalula bijjiddemu eka. Tebijjiddemu 5 ku 10 eka. Mulimu ababulijja bagamba nze njagala eka. Yes, tuleese eka ku miliyoni 45. Walula bategera mutya nalo nkakaza mutegera bulungi. Tubaleetedde ebuyala ku Macreda ku miliyoni okutandika ddala ku 35 n'okwambuka. Tubaleetedde Hoima Road bulijjo mumumbuuza nnyo naye tajjidde mu byapa. Tubaleetedde Hoima Road 5 ku 5 ku miliyoni 3.5. Bannange eno offer bannange. So far tuyina ettaka mu eka
tuyina ettanda ku miliyoni 25 eka y'ettaka. Tulese nnyo eka y'ettaka kubanga bangi bwe babaggalako omwaka batwala puloti enneneko, abasinga bagala puloti enneneko. So muntu ono tutandikidde ddala ku 5 nga bibanja, then ne twambuka ku 5 ku 10 byapa. Banange tukkiriza ne kibanja mpola. Ofisi zaffe nga bwe twali tubagambyeko twasenguka. Abasingira ddala badde bamanyi ofisi zaffe we twadda si wala nnyo ne we tubadde. Ate lwakuba ekyenjawulo ekyensiso nti we twadda wangu wa kulaba. Gwe wena amanyi Mengo Katale oba Mengo ku Shell. Ekizimbe kye tuliko kiri bakita Naiga Plaza kirinaanye Shell. Opposite sa Apollo Kagwa. Era ekipande kyaffe oba okiraba Dembere Properties. Wangu nnyo wano so bateekawo n'ebitaala. Ne weningiza bulingiza bwe nti wabweru ebitaala mbirengera. Essomero lindi opposite wano, Shell endi mabbali. So tubalinze omwaka nga gugwako tukkiriza kibanja mpola. Malako omwaka ng'olina ky'olina ky'omanyi nti kino kyensibyeko kingenda okusondera omwaka ogujja gugweko nga nina kye nnina. So baklanti baffe mutunoonyeeko tubeerawo okuva ku Monday paka Friday. Ennaku zino twali twakyusamu nga tukoma Friday kubanga Saturday tubeera mu field okusinga. So abatwagala ku office zaffe tubeerawo okuva Monday paka Friday kuva ssaawa 2 ez'okumakya paka ssaawa 11 ez'olweggulo. Enamba zaffe ez'essimu zibeerako osobola tukubira obudde bwonna kasita bwanga bwakola. Enamba zaffe kwe ziri ku screen naye kambasomere kanzongero zibasomera eri 0752 110514. Eyo njikwata nnyo ne ku WhatsApp nziramu mangu nnyo. Mwebale nnyo mbagaliza omwaka omulungi ogujja. Ngubaagaliza muguyitemu bulungi, Omukama abawa obulamu, abawe n'obugagga n'ebyo bye musinga okwetaaga okusinga bye musinga okwagala. Mbagala nnyo planti baffe.